Yeffe abasalawo okwogera amazima wakiri tufe naye nga twogedde amazima, wakiri tusibwe naye nga twogedde mazima. Ate tunaatya tutuukewa amazima galiwe gati. Museveni, General Yoweri Kaguta Museveni bwahabulwa mutabanyi wa Amos Kaguta. Amazima awatali magi, awatali senti. Nchidem, awatali magi, use of the army and police, all the security agencies and money. Bana Uganda tebakwagala. Echo, you either want it, you either believe it or not. Ugandans do not love you. Without Maje, without police, without all the security agencies, SFC, Jati, Simanyi Bichi, ne senti, bana Uganda tebakwagala. Okikkiriza oba okigaana. Omuna Uganda omutuufu Museveni osobola mufugira ku senti. Era wasobola okuba oyingira bwati nakuvunamira. Naye wekidda mu reality nti awatali senti, awatali majenga gavudde mu byokulonda amazima, toyina kyoli kuchagulanyi, toyina kyoli tukize tugaane abintu ono mugenda zifuna. Naye ebyaddala nga bagambye nti tewali maje kweyingiriza mu bintu byakalulu, teri SFC kweyingiriza mu byakalulu, oba Jati nti polisi yokka, nga ate ne polisi ekola ebyo semateeka gye balagira okukola. Amazima Museveni okwesimbawo n'ekyagulanyi n'ofuna obululu omutwalo. Obululu omutwalo. Museveni okwesimbawo n'ekyagulanyi n'ofuna obululu omutwalo. Nnyimira ku State Square ne bakuba amasasi n'enfa. Ebyaddala. Nnyimirira wali ku State Square ne baneetooloola bwe bati n'emmundu ne baganfukirira n'enfa. Ekyo nze akubuulidde. Museveni okufuga Uganda yammanya bulungi nti enkodomali zange zirina kwatibwa na senti. Ky'oba olaba awali senti, Museveni abasayira ensinga nnyo ne musirika. Buli wabayita ekisozi, buli wabayita ku State House Entebbe oba Nakasero n'abavujjirira ebigambo toyinaayo kalulu. Okufuna omutwalo oba ofuddeyo nnyo ddala ebyaddala. Museveni ayina ati we yamuyiga, yamanya ati enkodomali zange zaagala nnyo senti, era wenkozesa senti nsobola okukyusa abantu bangi nnyo ne banjagala. Naye ng'okwagala okwo kwa sente si kwagala mu mutima. Weebuuze lwaki Museveni ku programs zonna zalese program ebaddeko successful ye ya PDM, Parish Development Model. The program eziyamba abantu yebadde successful. Buli programs ezijja tezibeera successful. Ate nayo ebaddemu era ba beneficiaries batono nnyo. Ky'oba olaba buli gy'alaga bazanya bu videos obwo oba abataba benefitize mu eyo Parish Development Model. Same videos takyusaako nti okay kati tugenze Palisa kati katuzanya abe Palisa abafunyemu, tugenze Masaka tuzanya abe Masaka. Naye agende Karamoja n'aleeta abe Rukunjiri abe 40 bebakwata video jazanyeri. Lwaki tozanya abe Karamoja nabo balabe ddala nti kituufu naffe owewaffe yafunyeeko.
akomukategedde kizibu nnyo. So abantu bakuwa Museveni ge mazima, and I'm very sure Museveni also knows this, that people do not like him. Ebyaddala naye amagye okukuba abantu, okutiisatiisa, creating intimidations, ne batiisatiisa buli olunaku enkya nga bagenda kulonda. Abamagye ne batambula buli ku kyalo okutiisatiisa abantu. Akalulu kabanga kali free and fair, ekitwaza amagye ku byalo kukola ki? Kale kalulu bagenda just kuba kalulu kutiiking up tikings. Tebagenda muwo nti oba bageze mu lutalo. Ekikutwaza abamagye n'abasirikale batambula ekiro kyonna kukola ki? Ballot box era mu ababeera nazo nga muzisitwalinze after mugenda kuzisaturatinga zigende mu bifo ebyenjawulo. Ekitambuza abamagye ekiro n'abasirikale buli wamu wonna kiki? Ate akalulu we kaggwa tobalabako. Ekyo kiraga obutiitiizi. President abantu gwe baagala. Toyina nakuba campaign ebyaddala. Actually andibadde nga gwokwesa na media obeera ku TV noyogerayo ebigambo abo olwedde abantu bakwagala. Kati bano ba Bobby be balina okutawaana n'ensi badduka eno badduka eri kuba bo abantu abamanyi nnyo abasinga tebanaba nakolerako bantu bintu. So abantu bandibadde nga babeesinga ku ekyo ne bakuwa akalulu olw'okubakolera ennyo. Naye n'okwata omutitimbi gw'essente Billion 5 noziwaba influencers for what reason? For what reason? Honestly, nga ne mukubo mu Kampala mwenyini mulimu ebinnya mu makubo. Billion 5 ezo tezisobola kukola kamachindi ako. Okuva ali machindi kalenda ono connectinga ku Entebbe Road. Tezisobola kukola oddala. Naye ekikubo ne kiba kifuwe ekityo atalina mugaso wa ssente. Abantu amalwaliro gali eyo tegali mu ddagala. Amasomero ga government gali eyo tegali na kintu at the desk temuli. Naye n'okwata Billion 5 kuziwa kasuku agenda azigabireko ba influencer banne. For what reason? Billion 5 zisobola okuzimba akasomero oba obusomero nga 6 oba okutereeza amasomero ago. Ne bafuna deski bafeche abasomesa bawereddwa omusaala bulungi biki then spending that money goes just kuziga bafa. On which account are you getting that money? Is it on your own account or account yabawa omusolo? Amasomero g'omu byalo eyo gafuddeko ekiddala nga n'abaana bakyatuula ku butofaali matofaali ge bapanga ne batuulako. Naye n'okwata Billion 5 n'oziwa kasuku. Kibi nnyo okulaba president mu maaso mukamwa naye abamuwa advice bana mu advising bulungi. Amalwaliro tegalina malagala. Tegalina madagala. Yedde amasomero tegalina mu deski. Nze nsobola okutambuza mu masomero ga government nga 30 nga temuli deski mu Uganda. Naye n'okwata omutitimbe gw'essente n'oguwaabo tebalina mugaso gwonna gwe bakola. Nze saagala ssente naye ate nnumirirwanya omuntu wa wansi. Ekyo Bobi Wine kye yatugambanga. Naye n'okwata ssente amagye biki awatali ebyo toyina kyoli. One other person may think I'm attacking President Museveni. I am not attacking him. I'm just talking as a concerned citizen of Uganda. I've lived in Uganda. I've been born. I was born in Uganda. But it hurts me so much when I see mountains of money going to useless people. Honestly, they're useless people. They may be useful to you, but to the community, they are the so-called useful idiots. You get mountains of money and give to them. When schools are there, still miserable. Hospitals, there is no drugs.
When you look at our roads, they are totally in a ramshackled state. Yes, you may not give me the money, and I don't need any money from you, because there is no way I can really enjoy that money when my community, when my village, when the hospital, the only hospital we have, there are no drugs. You know? You cannot even connect the Tamaka Road to some other area. Those are the things we need from, I mean, that's what the community wants. Not the money. Give us services. Simple. Ogenda kufuga ensi kutami. Gwe kenyino yoveeku. Naye bino by'okujjanga ovujjirira sente mu bantu to keep you in the seat. Tabikola. Munsi ziri developed tabikola. Services ezikuuma abakulembeze ku ntebe. Si kubawa sente. Because olwaleero ogenda kumpa sente. Enkya ziggwewo. Era nziremu nkuvumi. Okitegedde? Abo bonna abali ababaddeyo simanyi kisozi. Teri atakuvumangako. Bonna. Because bala batoba wa sente. Naye bw'obawa sente olwo bagenda kuraisinga, bakupraisinge buli kimu. Naye nga abantu abo bayina villages gye bava. Are they sure nti villages zaabwe ziri fine? Amasomero mulimu abasomesa basomesa bulungi. Desks mweziri. Amasomero structures nnungi. Amalwaliro mulimu amadagala. Amakubo ge bayitamu malungi. Yadde ne maram simanyi bayita maram nga temuli. Long live Kyagulanyi Sentamu. Webale kujja kulaga Uganda nti the real opposition is you. I will always love you.